Palamenti yakuno eyisizza ennongoosereza mu tteeka lya Excise Duty Amendment Bill 2024 mwekkiririzza okwongeza omusolo ku mafuta ga petrol ne diesel nga gwa shillings 100 ku buli litre y'amafuta etundibwa wano mu ggwanga. Ebbaga eddala eryanjuddwa ly'okwongera shillings 3 ku buli litre y'amafuta g'ettaala etundibwa, wabula nga awatali kwekutulamu. Ababaka bonna lino baligobye nga bagamba nti gano amafuta gakozesebwa abantu abatalina masannyalaze nga tebasaana kwongerwako kibonerezo kirala, wabula Palamenti ekkiriza amafuta ga diesel ne petrol gwongezebweko omusolo gwa shillings 10 ku buli liita, nga kati omusolo oguggyibwa ku mafuta ga diesel gugenda kwongezebwa okuva ku shillings 1300 okudda ku shillings 1400, nga gwo omusolo oguggyibwa ku mafuta aga petrol gugenda kulinnya okuva ku shillings 1405 buli liita okudda ku shillings 505. Omubaka wa Budadiri West Honorable Nathan Nandala Mafaabi asabye gavumenti ku mulundi guno omusolo guno guleme kwongezebwa basooke balabe ki ekinaabeerawo, wabula ababaka abasinga obungi kino tebakiwagidde. You see, check. Yeah, wait, you first wait and get withdrawals of cash provided through a payment system. A payment system means even at the counter is a payment system. Now when you delete this, I go there to draw 10 million, I'll be subjected to 0.5% of the value. This is here. You first, if you leave it like this, better. Mubaka akiikirira abantu ba munisipaali y'Ekira Honorable Ibrahim Ssemujjunganda atuuse n'okusaba Palamenti eddemu yeekennenya akawaayiro ku mafuta wadde nga kamaze okuyisibwa, nga gamba nti kijja kukosa ebyenfuna, ng'olwo naye ekiteeso kye ababaka bakitunuulidde kyamuli nga ssalambwa eri ensenke. Reject increment of taxes 100 on petroleum and 100 on diesel. Because if I do a recap, we are correcting 140,450. that is under clause what? That's why I was seeking your permission. We will come to that, because, madam. Because it's not ordinary, but I thought you were allowed. What I was saying, we are now in which clause? We hadn't started. That's why I'm taking advantage with your permission to remind at least my side. So the one that is here to vote, they don't need to be reminded. Palamenti mu ngeri y'emu era egobye ekiteeso kya gavumenti eky'okuteeka omusolo gwa butundutundu 5 ku buli 100 ku nsimbi eziggyibwayo mu nkola eya agent banking, ne basalawo ensimbi ziteekebwe ku nkola za digiti endala eziteesigamye ku nzirukanya y'emirimu mu banka okuli eya Sendwave, Twende, Cheaper Cash wamu n'endala. Payment services of withdrawals of cash provided through payment system including withdrawal services provided by financial institutions or microfinance deposit institutions. Abaka ba Palamenti basimbidde ekkuuli ekiteeso kino nga bagamba nti banka zisasula omusolo nga n'olwekyo tezisaanidde kubinikibwa misolo mirala, ng'omubaka wa Mbale Industrial Division Honorable Karim Masaba aleese ekiteeso n'asaba omusolo guno guggyibwe ku nkola za digiti endala ezitali agent banking. Otunuulira omuntu ono wa agency banking aba agent wa banka aba akolera banka n'ebyuma bye bakozesa banka ze zibibawa. Kati womuteekako omusolo nti okuwithdrawinga cash ku agent banking kuliko 0.5 ku sente za withdrawings ekikyamu, kubanga oli omulala wakozesa ATM okugjayo sente tekubaako 0.5 eno, so oba oli mu kusosola oba totaddeewo bwenkanya. Era tusobodde okugulwana muteeka ne baba nti ba-excludinga abakozesa agency banking. Obuwaayiro obulala obuyisiddwa wansi w'etteeka lino kuliko omusolo gwa shillings 5 ku buli liita y'amazzi etundibwa mu kifo ky'e75 gavumenti ze yali esabye, shillings 5 ku buli kilo y'ebizimbisibwa okuli lime, adhesive, grout kw'ossa n'ebirala, kw'ossa n'omusolo oguggyibwa ku byokunywa. Abaka ba Palamenti okuli ow'e Nakaseke Honorable Alan Mayanja Sebunya, owa Kampala Central Honorable Muhammad Nsereko, omukyalo owa Wakiso Honorable Betty Ethel Naluyima wamu n'abalala balaze nnyike ku ngeri gavumenti gy'ebinika abantu ba bulijjo omusolo, kyokka nga bwe gutuuka ku nkozesa y'ensimbi ezisoloozebwa tebalaga kye zikola, nga basabye abalonzi okwetegereza be basindika mu Palamenti okubakiikirira. Ereeta emisolo nga bw'eba egireese, naye obutali bwenkanya tetujja bukkiriza. Emisolo bandigireese nga buli wamu buli muntu awa omusolo. Abo abalina tax holidays tebawa musolo. Lwaki bo tebawa? Ate omuntu asembayo wansi n'awa. Kakati singa bandibadde baagala abantu bawa omusolo ne widening the tax base the way they want to call it, kyandibadde nti buli muntu awa omusolo.
teriyo nsi ebeerawo nga tewadde musolo, naye omusolo gwa Uganda guli selective, abamu bawa abalala tebawa. Tia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.